tolaba nti abantu bayogera buli omu ng'olaba ayogeza oba malalo baki. Njagala nkubulira oluganda, nze ndabyeko abantu abavudde mu mubiri gwabwe bayitirivu bakaaba amaziga ne bejjusa nga ssente ze tezikyamuyamba, ebitibwa tebikyamuyamba, oba abadde alina ddaala ki mu kyaki, oba abadde bishop oba ki, nga tebikyamuyamba, era atuuka ali bamalayika ne bamutunuulira we bati ng'omukisa yagwina, nga byonna tebikyayamba, tebina wadde amakulu. Era nno bayina omukisa abo abawulira bino bye twogera ne babiteeka ku mutima, kubanga tebigulwa ssente. Omuntu asobola okuwa ssente n'agamba genda ogule golodi kiro bwe ziti, niwagamba kiro ezijjuza ennyumba eno. Ssente zisobola okulabika, abantu bayinza okwegatta wamu ne bagula golodi oyo. Naye bino bye twogera ne bw'onoonya ku intaneti, ne bw'osoma obutabo, ate nange ne bw'ojja n'onsala toyinza bifuna okuggyako nga mbyogedde mu kamwa kange. Kati bya muwendo, era oyo awulira bino n'obiteeka mu mutima, bigenda kubeerawo for eternity, bigenda kubeerawo forever. Ogenda biwulira kati, ate bigenda kusigala biwulikika munda mu ggwe ng'owulira amaloboozi gakyayogera, naye eri oyo abadde atambula ne Katonda ng'anoonya Katonda. Naye oyo abadde atwala bya Katonda ng'ebyokusaaga, bino bye twogera, sitaani ali awo kumpi buli ekijja n'akikubbako, oba okyawulira oba okyawulira, simu ne bakubira, bali ne bakuyita, bano ne bakusumbwa, kwegamba n'obeera nga sitaani ateekawo kino na kino, oleme goberera message eno. Kyekigenda mu maaso. Naye waliyo abo abatono ennyo abalina ennyonta ya Mukama. Bino ebigambo babifunanga amazzi ag'obulamu agajja mu muntu ng'abadde alina ennyonta. Wabiwulira, awulira essanyu, emmeeme ye muli ekiyalinga n'ebuuka mu bbanga, kubanga kino kyekigenda munda mu mutima gw'oyo anoonya Katonda, era asanyuka nnyo, era asigala abirowoozaako, era kumpi bino bibula kusangulamu byonna bye yali awulidde. Byonna bye yali awulidde bibula kusangulamu biri, kati n'alaba nga bino kyekikulu ky'alina okuwuliriza. So kitegeeza omuntu asobola obeera eyo ng'alina w'asabira, era ye ng'amanyi asaba Katonda naye ng'ali mu kalti. Kisobokera ddala, era nkirabye mu nsi zonna eziri ku nsi, kyekigenda mu maaso. Nga sinnaba kutwala eri twogere ku Sabbath kuba yawa main discussion today, njagala kusooka kujjawo obubuuzobuuzo mba nkikozeho byo buyita obubuuzobuuzo, kale kambiyite ebibuuzo, so that because olaba wotabijjaawo olina booleka eyo nga tebatambulira wamu ku chapter emu naffe, ate olina abamu bayinza n'olowooza tetubafaako, ate nga bakama baffe munnaayo be batulaba ne babuuza ebibuuzo. Waliwo yabuuziza n'agamba ku kya tithe, jjukira twakyogerako luli, naye omu yagambye nti tithe eryo tteeka mu Bayibuli, nti era eryo tteeka tulina otwala 1/10 mu nnyumba ya Mukama. N'agamba ekyo temukwataganye. Kiki kye ngamba abantu nti I want people to discuss on principle, at least oyo namuwagadde nti tavuma, naye agambye ku ekyo kubanga yamanyi tteeka tulina otwalayo 1/10 mu nnyumba ya Mukama, era mu Bayibuli bwekiri. Kati gwe tewatugamba nti tithe nono nide, love your neighbors, you love yourself. Osobola kimuwa n'obeera ng'ofuna omukisa gwe weetaaga, era nti Mukama akusanyukira. Oyinza kyongerako kyekyo? Kyenyinza okwogerako nti ekisookedde ddala bwe tulokoka ne tuba born again, kitegeeza omuntu eyakazaalibwa aba muto. Kati omuto tulaba mu Katonda ng'ayogera 1 Peter 2:2 nti omuto anoonya amata agagenda omuyamba okukula. Owulidde? Kati kino ekigambo kye twogera mmere ya mwoyo, naye emmere ya mwoyo naye jjukira twogera n'abato, twogera n'abatannazaalibwa, twogera n'abakuze ab'enjawulo, nga kwegamba level nga za njawulo abakuze. Kati lwe tugabye amata omukulu tafunamu, lwe tugabye emmere engumu ate omuto tafunamu.
n'olw'ensonga eyo kati buli omu ajja kubuuza okusinziira ku ddaala lyaliko. Omukulu ajja kubuuza nga yeetaga emmere engumu, omuto ajja kubuuza ng'alaba tafunye mata ate oluusi osobola omuwa ennyama naye neetamuyamba, naye nga mmere naye ate neetamuyamba, n'agezaako ggirumako nga terumika, nga ne wagiteeka munda mu ye tasobola gidigestinga spiritually nekka neekola omugaso mu ye. N'olw'ensonga eyo tithe waba kituufu tithe tteeka, era amateeka mangi mu Bayibuli, wabula ekyatuukawo Bayibuli mu ndagaano enkadde bwalinga bunnabbi obw'endagaano empya, era Yesu Kristo we yajja eby'endagaano enkadde priesthood yakyusibwa, Abaleevi be baalinga bakabona ng'era beegayiriranga ku lw'abantu ate nabo bennyini nga boonoonyi. Kati Mukama n'akyusa priesthood n'atuleetera Kristo n'agamba ono yasaanidde okubeera kuba ye ate si mwonoonyi, kuba bali badde beenenya ku lwabwe ate ne ku lw'abantu. Kati priesthood bwe yakyuka ne wabeerawo obwetaavu n'olw'amateeka okukyuka, kuba priesthood yali ekyuse nga Mukama atuleetedde mu Kristo ali mu layini eya Melkizedeki. Kyategeeza layini ya Melkizedeki yali tamanyiddwa, nga ne byayogera tebaabitegeeranga. Yagamba Aburahamu nti nze gye nva emikono gy'abantu tegiweereza ku mmeeza. Okitegedde? Nga wanjawulo ne priesthood gye baali bamanyi. Kati ne Yesu Kristo bwe yajja, era Abafalisaayo beewuunya nnyo ne bagamba Yesu Kristo, lwaki omenya amateeka? Era ensonga lwaki babonyaabonya Yesu Kristo n'amupasekyutinga, ensonga enkulu eri mu Bayibuli eri emu, bamuvunaana kumenya mateeka. Yawonya ku lunaku lwa Sabbaati, kubanga bali abasomi b'ebitabo bagamba gano mateeka. Kristo n'abagamba tawakanye nti mateeka, wabula azze ogatuukiriza obbannyonnyola ate mu ngeri ennungi, kuba wali etteeka lyali nti bw'oyonoona nga bakutta. Kati ye n'ajja n'agamba etteeka litta, naye mukole bwe muti, yagala mulirwanawo n'omutima gwo gwonna, yagala Katonda wo. N'abagamba gali gonna amateeka, bw'otuukiriza kino oba otuukiriza gali gonna. Wabula Abafalisaayo baagambanga kimu, amateeka gatugamba kino. Era y'ensonga lwaki bwe baamutwala mu yeekaalu ne bamusoma amateeka, bwe yabikula wati asome, yayogera ebiri Katonda byamutadde ku mutima, obubaka ne bamufulumya mu yeekaalu ne bagenda bamukuba amayinja. Kololo yabayitamu n'ayita ku luwonko luwanvu n'abayitamu n'agenda. Kati kitegeeza oyo abuuza ekyo n'agamba liri tteeka. Ne Kristo ne we yali badde wano era yali muwakanyizza, era yalikoze Abafalisaayo kye baakola. Kambuze kino ekibuuzo mu explanation yolinga agamba eby'endagaano enkadde biringa ebyavaawo nga Kristo azze. Kyogezaako okutugamba eby'endagaano enkadde tebyavaawo, wabula endagaano enkadde yali etusongera eri Kristo nti wali yajja, kalinga akapande akatulaga nti Kristo ajja. Kati Kristo wamala okutuuka ate n'atuwa ekituufu, kuba Kristo kyekyaddala, kiri kyalinga shadow nga ekisiikirize. Ekyokulabirako mu ndagaano enkadde boogera ku nsi ensuubize promised land, ne promised land eri enkadde si eyaddala, ne promised land ya mwoyo si eyaddala. Ng'omusajja wange yatuula wano n'aŋŋamba, Pastor Mutemu yaŋŋamba nti endagaano enkadde bwalinga bupande obulanga amajja ga Yesu Kristo. Ekyo bwe kityo weekiri. Era ekyokulabirako bw'osoma mu Bebulaniya 4 okuva ku lw'omunaana paka 11, Hebrews chapter 4 from 8 to 11, wakulaga abaana ba Isirayiri baalina ekirowoozo kimu nti batutwala mu nsi ensuubize. Era Musa we yabatwala n'abayisa mu ddungu wonna wonna, Musa teyabatuusa, n'ava mu bulamu n'abalekera Joshua. Naye Joshua naye teyabatuusa. Kati mu Bebulaniya 4 okuva ku 8 paka 11, awo Mukama waatulagira nti Joshua singa yali atuukiriza ekyo aye tebaaliweereza mulala, era Mukama teyaliyogedde ku lunaku lulala. Kati nga Mukama atulaga kiri kyali kisiikirize ekitulaga ekyaddala nga ye Kristo yajja. Kati girawo ddala buno tulina tithe, seed, offerings ne first fruits. Ebyo nambiraba mu ndagaano nkadde.
ate nga ndaba nakati bikyakolebwa mu makanisa gaffe. Abaana bawayo offerings, tithe, kimwe then first fruits n'ensigo. Tulina okukyusaamu. Kakati okusinga ekyo ayagala okitegeera obulungi, soma nnyo ekitabo kya Hebrews, Abebulaniya. Kati nga Hebrews 7:12 awonna walaga bulungi nti endagaano enkadde bawe ekyokulabirako nga wala priesthood bwe yakyuka waaliwo n'obwetaavu bakyuse n'amateeka. Ekyo kiri mu Bebulaniya 7:12 n'awonna bagamba nti nga obukulembeze bwa yeekaalu bwe bwakyuka Abaleevi waliwo n'obwetaavu n'amateeka gakyuke. Naye amateeka tebaamenya gali amakadde, wabula baayongera kugatuukiriza. Wabula si kugamenya. Era ebiseera bingi walingawo okuwakana kungi ne mu ndagaano empya, kubanga jjukira abantu baalinga bamanyi nti Katonda wa Bayisirayiri bokka, nga balaba ebyawandiikibwa byonna byogera ku Bayisirayiri. Kati abantu abalala Abaroma n'abalala ba Gentiles bwe baatuuka nabo nga bazze okusinza Katonda oyo, Abayisirayiri nga bagamba kati mulina okugoberera biri byonna byonna. Kati byonna obwo mwalimu ne tradition zaabwe obulombolombo ng'obwabwe bo. Kati ne wajjawo okuwakana. Era w'osoma mu bikolwa by'abatume, the book of Acts chapter 15, baaposo bajja wamu ne batuula gye bayita Jerusalem Council ne bagamba okuwakana kuno tugenda kukola tutya. Era bajja wamu Pawulo n'abalala ne bateesa ne bagamba abantu bano bonna tubawandiikire. N'agamba abantu bano bonna tubeere nga tubawandiikira, tubabuulire kino tokigenderako, kino tokigendera, kuba okuwakana kwali kungi. Ate nga okuwakana okwo bwe kwajja ng'omwoyo abalaga nti okuwakana si kyekikulu. Era omwoyo yabagambanga nti bw'oba obuulira, buulira ng'olina okwagala, ng'olina okwagaliza oli gw'ogamba ategeere, nga tobuuliza malala pride kulaga nti nze mutuufu gwe mufu, oba nze njagala kuwangula era nkuwangudde. Wabula bagamba batunuulire nnyo ekibala eky'omwoyo mutukuvu mu kubuulira, wabula baleme kutunuulira ebibala gifts, kubanga nedda ebirabo, kubanga gifts ebirabo omuntu asobola obifeekinga. Omuntu asobola okufeekinga ebirabo gifts. Kyovula bangi bajja kujja Mukama waffe bagambe twasabira abalwadde, twawa obunnabbi, kubanga babifeekinga. Naye omuntu kyatasobola kufeekinga bakiyita ekibala, si ebibala naye ekibala kiba kimu. Ng'onaayagala okutegeera nti ogwo muti ki, linda ekibala kiveeyo. Lw'olitegera oba muyembe oba mucungwa, ekyo tebakifeekinga, naye ebirabo babifeekinga. Kati ojja kukola mu Acts 15 waliwo Jerusalem Council we baatuula Pawulo n'abalala ne bagamba ensonga zino tugenda zikwata tutya, kuba n'abalala bajja basinze Katonda oyo, naye nga Abayisirayiri baagala abo abazze okusinza batuukirize buli kamu. Kyenyinza okugamba ku ekyo. Kale kakati ekisogera ddala onansonyiwa okutwala mu bibuuzo, naye mba njagala nnyo tutandike, kuba nkimanyi tunaamalirayo Sabbath teaching, ate ebibuuzo ebirala bijja kuba bikoze eki. Kati njala kujjawo bino ebimu. Waliwo eyabuuzizza, twayogera ku race, wali ku races nti Yesu baali batya, yali afaanana atya. Yambuuzizza gwe ebifaananyi bye wali olaba, kubanga waŋŋamba baali bakunnyonnyola nga olaba mu ggulu we kiri oba obiraba. Ba Yosefu ne Yesu baali mu kkala ki? Baali mwene eyaffe ey'abaddugavu oba baali bazungu? Sooka okijjewo ekyo abantu nakyo bakitegeere mu ngeri yonna gy'oyagala okiddamu. Kale okusookera ddala njagala kugamba nti oyo abuuza ekyo abuuza nga ayagala okumanya mu ndowooza ye
ng'omuntu ekyo nze nkirabiramu ekyo kibuuzo mu ndowooza ye ng'omuntu era tugenda muwa ansa naye ansa ey'omwoyo ekibuuzo kyabuuza kiva mu bwongo naye ffe kye tumugamba kiva mu mutima nga kidda mu mutima kati asuubira ansa ng'egenda kuva mu bwongo ng'edda mu bwongo kati kitegeeza anoonya ekintu ku muti ekikula mu mirandira wokka kyanoonya tagenda kifuna newankubadde ngenda muddamu kubanga ekyo kyabuuza ali ku research kyabuuza anoonya kya education naye nga education kino kye twogera kisapaasinga amagezi g'omwana w'omuntu kati kye tunaamugamba bw'aba talina munda mu ye kifo kyakyo era tekigenda kutuulawo era ajja kusigala si mumativu kubanga kati singa mubuuza nti kati wentudde wano ne mwami Sami osobola okugamba ffe tuli baddugavu tuli beeru nze n'omwami ono tuli baddugavu tuli beeru kuba tuli babiri ate obuuziza bonna tuli baddugavu tuli beeru kati asooke yeebuuza ekyo iffe tuli baddugavu tuli beeru nze naawe singa omuntu akusaba ansi emuti abo aboogera abaddugavu beeru eyinza okubula okitegedde so kati ekyo kyanoonya ansa gye tumuwa ayagala muyambeko nga mu debate ate ayinza okuba nga si wa debate naye ng'anoonya fact oba si ekyo ng'anoonya ekintu ekiyinza omuyambako for intellectual agreement okukkaanya n'omuntu mu ndowooza amagezi gaffe naye kati ffe tugaba emmere ey'omwoyo tetwagala tumuwe ekintu ate sitaani kyagenda okukozesa ate okwongera okusiikuula okubuusabuusa mu balala naye kennyini okitegedde ffe ekigendererwa kyaffe wano tunoonya emmeeme ye wabula kyensobola okumuddamu nti nga bw'olaba nti ekisolo kyonna oba katugeze ng'akamyu waliwo obumyu obweru waliwo obuddugavu kati ye obumyu bw'aba nga yali alabye ku bumyu yalaba ku buddugavu yalaba ku bweru kyenjagala ategeere nti Katonda nga bw'atonda obumyu n'atonda akeeru n'atonda akaddugavu ekyo kikula kya Katonda ayagala kala ez'enjawulo era abantu be yatonda ku nsi bali mu kala ez'enjawulo ng'ebisolo ebiri n'ebirala byonna buli wamu wabangawo abaddugavu mulimu abeeru kuba bonna bajjanga okuwuliriza Mukama ekyo kyenyinza omuddamu kale kakati ekisembayo ku bibuuzo Israel yeeno gye tulaba Israel eri mu Bayibuli tonsekerera muganda tonsekerera mbuuza olumu ebibuuzo ebyenzijjoko nange ngamba naye kansooke nkibuze nange ntegeere ye Israel gye tulaba eno Israel gye tulaba mu Bayibuli kyensobola okugamba nti ensi ensuubize gye tulaba mu Bayibuli si yensi ensuubize wabula kyali kifaananyi ekyensi ensuubize entuufu kati ffe wano tusuubira ensi ensuubize olowooza tusuubira eri Joshua gye baali balaga gye tugenda kati ne Israel bwetyo bweri Israel was a picture ekozesebwa okutulaga okumininga ensi ensuubize kyengezako okulaga nti kye tusoma mu ndagaano enkadde kiringa nga shadow oba obunnabbi obutulaga ekijja mu maaso kati ng'ekyokulabirako nti bw'olaba sitore eri mu kitabo kya Esther n'olaba sitore Mordecai yali ku geeti naye kabaka n'amuwa ekyambalo kye n'amuwa engule ye n'amuwa n'embalaasi ye kabaka n'awa Mordecai ne sitampu nga gy'ateeka ku biwandiiko nga Mordecai waawandiika ekiwandiiko n'ateekamu sitampu ya kabaka n'akikuweereza kabaka yaba akugambye ate kabaka ye yamuwa obuyinza ekyo Katonda yali atuwa bunnabbi nti waliwo ajja agenda okuba nga alina mu ye obujjuvu bwa Katonda
nga Mordecai we yalina ye obujjuvu n'obuyinza bwa kabaka. Kati obwo bwali bunnabbi Mukama ng'atulaga waliwo agenda okujja Kristo. Ate ng'atulaga naffe tujja kutuuka ku ekyo nga Mordecai we yasooka okubonaabona yali akuuma ku geeti. Era ogenda omutuusa ku ekyo baali bapulaninga na kumutta abalabe be. Kati obwo bwali bunnabbi Mukama ng'atulaga ekijja mu maaso. Kakati n'ekyo ky'osoma Isirayiri. Sigamba nti Isirayiri eyo yeeyo gye tusomako mu Bayibuli wabula obunnabbi. Katonda yali aleeta bunnabbi otulaga ekijja mu maaso. Era kino kitegeererwa oyo alina ennyonta okutegeera Katonda. Oyo atalina nnyonta kutegeera Katonda tasobola kitegeera, kubanga kino si kya bwongo, kiva mu mutima nga kigenda eri omutima. Kati oli awuliriza n'obwongo, obwongo buwulira amagezi ga ku ssomero. Kyovula go gagenda mu intellect, bino bigenda mu mutima, si intellect. Kati yenjawulo kyova olaba bino bye twogera. Waliyo eyo abasomya theology balina ne PhD, waliwo abadde mu Bible colleges okumala emyaka. Kati bw'awulira ebintu bino nga tubyogera bimutabulira ddala kuba yamanyi yasoma n'abimalayo. Ne Bible agisomye emirundi n'emirundi, naye agenda okulaba nga okusoma emirundi n'emirundi si kibi, naye enjawulo eriwo nti interpretation, engeri gy'agivvuunulamu yekyuka. Kristo bwe yajja ne bamugamba lwaki wawonyezza omuntu ku lunaku olwa Sabbiiti, olwa Sabbaati. N'abagamba mujjukire Dawudi kye yakola, n'agenda mu nnyumba mu yeekaalu n'alya ekyali kitakkirizibwa ku Sabbaati. Era ne bagamba nedda kino badde tolina kikola, bo nga bagoberera amateeka nga tesi bakyamu, naye nga ye azze okutuukiriza. Kati bambi naye Mukama tiyabanenya, wabula yanenyanga engeri gye ba interpretingamu. Kati engeri gye ba interpretingamu yali nga omulabe yayingidde mu bwongo bwabwe, nga bwolaba nti leero sitaani ye alumba bwongo bwa muntu. Dimoni weyimirira wali neekuba akasaale, alaba mu mwoyo njiraba bulungi ng'ekuba akasaale, oba dimoni nyinza kuba omuntu akasaale, naye ye waali obusaale tabulaba, wabula awulira ebirowoozo ebikyamu ebiyingira mu ye, ate naye tamanya nti bikyamu, wabula atandika kwegamba kubeera muntu akkiriza ennyo mu ye, mu ndowooza ye ng'omuntu. Era ye alabira ddala abantu aboogera eby'omwoyo, ng'alabira ddala abantu abatalina kintu kugamba ng'ebintu bibanyonyola nga si byamagezi, si bya makulu, wabula oli anoonya Katonda. Ye Katonda aba amugamba nti ebyo by'owulira ndi mu ku identifyinga muntu oyo ng'owange, ayogere bano kye batamanyi, naye gw'otegere nti oyo nze muweereza. Era nga kyayogera kye kimwawula ku balala bonna, kubanga tebasobola kitegeera, tebasobola kivvuunula, tebamanyi nsibuko yaakyo, naye tebamanyi gye kinaakoma. So kati ekitegeeza ze kye mbadde mmanyi Isirayiri nti yeeno awo mbadde kafu. Naye naawe obadde kafu, kati onansekerera, naye abadde kafu. Kale ndowooza ebibuuzo mbumazeeyo, obadde waawo. Kye nandiyagadde okooneko briefly, naye oba kyo tunakyogerako nga tumaze okusomesa ndowooza, because nayo yandibadde topic ndala, naye olwokuba bakakonyekonyeeko nnyo okakooneko briefly marriage. Ndowooza ogiwulira topic nenemwe. Katonda ayogera ki ku marriage? Marriage entuufu yeetya? Ayogera ki ku mbaga? Ozitegedde zino tugenda tukuba amazina, empeeta biki ebyo. Marriage y'obwa Katonda ebeera etya? Naye njagala okikooneko bukonya abantu bafunemu nga oliwe twakoonako ku Sabbaati nga katugenda gisomesa. Koonako katono because tunaabigendamu ennyo ate tuyinza okubeera ku ekyo paka. So koonako katono then tufune olunaku tujja funa olunaku tukinyonyole bulungi. Nkibuuza kuba bakikonyekonyeeko nnyo. Bantu ba Katonda balungi, Mukama Katonda ye yatandika marriage. Marriage Katonda ye yagitandika kubanga eyasooka Adamu ne Eva be basookerako buli kimu. Era Adamu yali omu ne Eva yali mukyalo omu. Kyolina okusooka okumanya nti Katonda yali asobola okutonda abakazi 10 oba bameka oba 2, n'atonda Adamu omu, naye
yayagala omu. Ako kabonero akatulaga mbu okusookera ddala nga twogera ku marriage ayagala omusajja omu n'omukyalo omu. Essebo n'akalala kagatteko yali asobola okutonda Adamu ne John, ekitegedde, naye yatonda Adamu na Eva. Mu mbeera eri ennambulukufu ntegeeza yali asobola okutonda omusajja n'omusajja, naye yatonda musajja naki nako katteekeko. Katonda yatonda Adamu na Eva. Yali asobola okutonda abakazi bokka era yali asobola okutonda abasajja bokka, naye ye yatonda Adamu na Eva nga kyakulabirako gye tuli. Naye oyo Sitaani ayagala okuwakanya eyabuuza Eva nti naye ddala ddala yabagaanye okulya ku kibala ekyo. Era oyo y'omu yasobola okuleeta ekibuuzo mu ggwe alaba n'agamba naye ddala ddala kwega n'abako ekibuuzo kyakuwa n'akuleetamu ekibuuzo naye ddala Katonda talaba nti ate abakazi bangi. Kati oyo yabuuza Adamu era yaleeta ekyo ekibuuzo mu ndowooza y'omulala. Kati Sitaani yaleeta ebyo. Kakati ekya marriage, olunaku lumu nalabako nga Mukama ayina gwayogera naye omuweereza we omukyala n'omuweereza omusajja, Katonda n'abagatta. Naye kye nategeera nti Katonda kye yatwalanga ekikulu era kyatwalanga ekikulu ne leero ayagala nnyo oyo omusajja agende ayogere n'abazadde b'omukyala, era abazadde b'omukyala bamuwe olukusa bakyogere mu kamwa kaabwe nti ddala mirembe mutwale, ate n'oli naye omukyala ng'akkiriza. Era abazadde baba nga bakkiriza, k'obenga obawadde kamyu, k'obenga obawadde ente 10, k'obenga obawadde mbaata, k'obenga obawadde kye mukkaanyiza, naye munda mu bo mirembe bawulidde bakyuliddemu emirembe. Olwo ekyo Katonda kyatunuulidde. Newankubadde ffe mu nsi tulaba okwanjula, okufaanana kutya, newankubadde ffe mu nsi tulaba embaga ennene ennyo, naye ye Mukama ayogera. Era ne mu Bayibuli olaba abantu bangi bwe baali nga baagala abakyala. Kasita ogenda n'oyogera n'abazadde ne mukkaanya, ffe kye tuyita wano okukyala. Maaso ga Katonda omuntu oba omututte mu mazima, era abazadde kye baba bakusabye si kibi webagamba nti bane tujja kukoma otuleeta ebirala, ne maaso ga Katonda giba mirembe. Maaso ga Katonda omwana wajja n'asaba omuzadde n'atuukirira omuzadde n'amugamba tulina endowooza bweti, omuzadde n'ayogera nawo n'abawabula kino na kino. Maaso ga Katonda baba bayise mu makubo matuufu, omuzadde asobola bagamba muleete kino oba okusinziirayo omuzadde kyayagala. Era maaso ga Katonda eyo tebalina kibi, naye kibi singa omuntu amutwala nga tagenze kusaba bazadde oba nga tebakkiriza. Naye maaso ga Katonda ekyo kiba kiwedde. Era ye Sitaani wano alumbirawo nnyo abantu olw'okuba tebannafuna busobozi kimala ne balinda lwe balifuna ssente. Kati ye Sitaani nga kyagala abalumbirawo mu courtship etwale emyaka 5 oba 10 nga banoonya ssente, mwe bakolera ensobi ne bayonoona, ate oluusi ne baawukana bubi kwega ne batandika okukola ebintu mu bubba. Ye Sitaani eri n'asanyuka n'amanya bano mbayinako omusango, naye omuzadde w'abakkiriza kiba kiwedde. Kati eyo world tradition, bulombolombo bwansi, Bayibuli bwetugamba nti temugoberera bulombolombo bwansi. Ate era Mukama atugamba tutambule olw'ekyo kye tukkiriza, si ekyo kye tulaba. Lwaki gwe ogoberera ekyo ky'olaba? Olw'okuba oli yakoze okwanjula n'aleeta ente bweziti, emmotoka bweziti, naawe olinda lw'olizifuna. Naye mu budde obwo ng'olinda ofuna ebintu ebyo, okusomoozebwa okunaabaawo, munnange ekyo ky'osuubira okufuna oyinza emyaka gyonna nga tokifunye. Naye ng'omulabe yataddemu endowooza eyo, gwe n'otunuulira abalala. Naye nga gwe singa ogenda ew'omuzadde n'abazadde booli ne bamanya ne batuula wamu ne baako kye bakkaanyaako, babawa n'omukisa gwammwe ne mugenda ne mutandika. Oba oluusi olina kyolese kyosobola, awo omuzadde omulala ayinza n'okugamba nze ndi wamu omutima gwange nina emirembe omwana ono, ate ye omuzadde n'agaana okugamba mutwale n'ente oba n'embuzi mugende mutandikireko, ng'emirembe giri wamu. Maaso ga Katonda tewali buzibu, wabula ensi
eyina ebintu byeyaleeta nga bye tugoberera naye nga si bya bwakatonda. Naye ng'oyagala okutegeera ekyo, mu bayibuli abantu bangi abaafuna n'abannabbi ba Katonda baafunanga abakyala. Omulala n'agenda ew'abazadde ne bamugamba tukolere emyaka bwe giti, era n'akola, wamala okukola ne bamuwa omukyala. Okiwulidde? Kati bw'oba owanga ekyokulabirako, naye bw'otunuulira ensi, eno ensi sitaani ateze ebintu bingi ayagala tubiteekeko amaaso bituleetere okusalawo okutali kutuufu. Naye nga Katonda ye teyali yagadde abantu babeere mu courtship emyaka 5 bagenda kukola ensobi emyaka 10, wabula mugende mulaba abazadde, omuzadde akutunuleko agambe ono yatwala omwana waffe, owulire kye bagamba, kuba ate nabo tebagala mwana wawe kubeereyo nga tebamanya ani gwali naye, kubanga ojja kulinda okufuna ssente emyaka gyonna, mu kituufu ssente zikubule gye binaggwera ng'emyaka gy'olimu n'oli gy'alimu ng'ebintu bingi ebyakyuka nga buli omu yejjusa bwejjusa. Atuuka olukiseera omuntu ng'alaba emyaka gigenze agambe kati yenna ajja yajjawula ng'atya kuswala n'ekifaananyi ekibi ekya famire. Naye nga Katonda alina omuntu gwe yamuleetera, naye oluusi atalaba ng'omuntu ng'atalina ssente, ng'atanaba kwezimba, naye nga sitaani yamulemesa omukisa, kuba ye sitaani akuleetera gwe gw'olaba ebyo by'oyagala, naye Katonda ye akuleetera owuwe nga ekyo gwe kyoyagala ate mukiwabwibudde ne mukola ate ne mukituukako, kubagana amaaso gaffe tegalaba. Kyovula Mukama tugamba walk by faith and not by sight. Totambula olw'ekyo ky'olaba abalala kye bakola, tambula olw'ekyo ky'okkiriza. Iffe tetuli ba nsi eno, tuli ba mu ggulu newankubadde tuli ku nsi. Kati tulina okugoberera ekyo omwoyo kyagamba okukkiriza, tugoberere okukkiriza. Joero Kalyango, njagala onzigirewo kano bulungi. Wensanga omukyala wange ne tukkaanya ne ŋŋenda ne ndaba abazadde ne bampa go ahead n'omukisa gwabwe, mbeera mu bufumbo butukuvu. Njogera n'oyo akkiriza nti ddala yalokoka wa bwakabaka bwa kitangaala. Embaga gye boogerako mu Bible wedding yali etegeeza bintu birala nnyo nnyo, era nasinkana Yesu n'ambuulira eyo embaga gye twogerako. Ne mu ggulu waliyo embaga, the wedding supper of the Lamb, ng'egenda mu maaso kwena etandikira ku nsi. Kati ebino eby'ensi tujja biraba kubanga waliwo ebintu bye tukuze tulaba, naye kisa kya Katonda n'aleeta okubikkulira ne tulyoka tutegeera ye ki kye yalinga atugamba. Era njagala kukubulira nti woba osinkanye omuntu ne mukkiriziganya, mangu nnyo muleete omuzadde mugende ku mmeeza n'omuzadde, abazadde bombi. Bwe muleeta abazadde bombi ku mmeeza, njagala kukubulira Katonda abeera wamu nammwe awo. Igwe wooli n'omukyala wali n'abazadde muli ku mmeeza y'emu. Kye mugenda okukola Katonda agenda kiwa omukisa. Tewali mmwe kye mugenda kukola ate ow'ebweru abakwata ensobi ng'abazadde bali ku mmeeza awo. Essebo kati empeta zino zaavaawo. Waliwo yaŋŋambye, yannangidde, weebale nnyo maama, yaŋŋambye nti siba ŋŋamba wano simanyi n'omukyala simaa biki naye talaba mpeta. Kati empeta zino zaavaawo kubanga bamaama bazaagala nnyo, abaana abo baagala empeta. Kakati kyenyinza okugamba nti empeta nze ngenda kukubuulira nga bwe kiri mu Bayibuli, era ekyo kyemmanyi eky'eggulu. Ebiseera bingi